naka amasanyalazi nakozesa mashini zezo nakola engato ye bulungi nga weyetaga mu katale. Era nze nja kusaba mukyala Katana ne ttiimu ye kubanga bino babisinza siri tekeniko mu ebyo naye kati naye nga Katana naye tali tekeniko mu ebyo nga bwabimazemu kati mwaka mulamba basobola okuwa recommendations mashini ziki zetwetaaga kubakola engatto okulaba mbu engatto evaayo nga ya mulembe. Mashini zigweziti mashini ziki zetwetaaga ku abaniitingi gweziti ezitali zawano mu centers. Mashini ziki zetwetaaga ku ba weaving, mashini zetwetaaga ku sections ez'enjawulo waba welding biki bwe bityo. Mashini zezo tubateerewo centers. President ajja kikola tutekewo centers so oba tutekawo buli division oba buli ki gyosobola ogenda n'olongoosa raw material nga bw'omulina n'ovaamu n'engatto n'ovaamu. Tujja kuteesa nga gavumenti kubanga tetulinawo era leero bwe nabadde nzija wano nabadde mpandika kikonga mpandika ku PDM bwe teguli mu PDM tulinawo emyoga mwandibadde mugwa mu myoga kusinziira ku sikiriza bwe ze mulina. Naye kati nga mmwe ababadde ndoze ndowooza abavudde mu skilling eno ya set house tubateerewo omwoga gwabwe. Ensonga enyatwaliwo omukulembeze w'eggwanga tubateerewo kubanga tubamanyi amanya gaabwe tubalina essimu zaabwe tuzirina niinina babyona bwebiri bwe tubateerawo omwoga mu kusooka bali ababa basooka ku graduation President abawangayo akaseera kutandika nako mumaze okufuna kiki muzeeyi kyayagala abaana basikiriza tokyabanyonyola nnyo kimuzeeyi kyayagala bamanyi kyekiddako so mbakubiriza bwe afunye omukisa n'akutapingamu bukozese bulungi nnyo. Dokita tagenda beera mu skilling nga manager emyaka gyonna namwe kumulaba sikyogerako mubi dokita myaka mitono nabakuza dokita ani akuddira mu bigere ngodda mu records za skilling njagenda okulanga olikomeninga omwana omulala kitegerekeka kikyentegeeza yadde oli muyaaye yali oli juwaje yali oli ki. Beera mugezi beera muntu mulamu beera muntu mulamu ensi ekwogereko gegwesiimise bw'okyuka salawo okukyukira ddala omere ki omere bulungi. Dokita buli wetugenze tuwadde nga tufuna complaint ngawakwaliro tekyogeddeko simanyi lwaki ekyabakulembeze bukkiriza okuwandiika abaana mu sentazimu. Abakulembeze b'ebyalo kino njagala nti bagambira okuba mutibatosola kibagamba si kyabuwaze si kyatteeka era tekina bwe kiwandiikiddwa mu program ya skilling nti ba LC1s ne LC2s ne councillors mukakati wako ku recommending abaana okujja mu skilling. Kiva mu nkola ennungi eya dokita gye yateekawo n'ettiimu ye okumanya nti abakulembeze b'ebyalo be basookerwako be bamanya abantu baabwe. Naye babadde disappointed nti olekerera okurekomendinga omwana ali mu kitundu kyo n'orekomendinga omwana gwe bajje ekakucolo. Naye ng'okimanyi bulungi nti projekiti eno bakiteekawo yambeko abaana b'e Kampala other regions balina hubs dokita z'abadde ayogerako. N'okeera ku makya mukyalaamira omumanyi neyibawo n'akuleetera abaana 6 naye ng'okimanyi nti munyumba ye mulimu abaana bameka wabula programu yetandise n'akimala mu byalo bonna nga 6 kubuukira kati mugenda kutuula level 1. Kati level 1 temunakitegeera bagiyita competence level 1 oba DIT level 1. Kitegeeza ki? Bw'obeera beeka byonna obimanyi omala okukola keeki dadizi emigaati mu lulimi lwa industry byonna okola ki
obimanyi naye bw'otuuka eri olina okuba nga okola nga waliwo akusupervisinga. Definitely kati modular tubadde tukugamba bw'omanyi kola cookies zokka, naye waliwo emitendera kwegamba temutunenya nnyo